Tweyanziza entulo ojja gikubenca wololo ojja mukubenca tweyanziza omwana omulenzi akulembedde Profesa nkusaba buli kimu ekigenda omwana wange okimuwe agende ekikyusa atakomewo mu maanyi naye kampulira abalokole ba Yesu baliwa kampulira akalulu ka Mukama buli akkiriza nti Ebeneza kampulira akalulu kale ne woba ntokkiriza nti Yesu akolanabira ku bbeki omala omukkiriza ajja kukolera kikubuulira amazima wanika omukono gwogambe nti ayi Yesu olwaleero nzikiriza okwetwalira ng'omulokozi w'obulamu bwange amiina kupegaleza amaanyi kale sumulula omwana omulenzi buli ekigenda omwana wange okimuwe ate agende ekikyusa nolanda autoparts akyali next man kwatwa omugaga nolanda Professor you kamanda mujje tugende mujje matwale oyina mission mujje matwale kale katulinde mujje matwale Boniface Meza ya support wewe wakubasa buli omwaka tewa ndani kupanga bupanzi bagenda muwo mulimu twogera okwaliza Joel okuva ku Spark TV era guno omukolo guli live ku Spark TV yetulabye NTV Joel yawo omukaga Juma Chicken naye bamulabye agamba ati akale photography wakubadda ati abeere nga teyali SMS bulandi tokani tudewa kale nsaba buli ekigenda omwana wange tukimuwe agende ekikyusa ate oluvannyuma akomewo tutaata sebo pioneer waliwo akayimba ka Chozebbeki kagamba katya yayimba n'agamba osaba badde tokyuka gambe omukulu kasabye omukulu kabatwalira Professor Ju bambi akabye Professor akawulira kati mwe bazzukulu ba Kyaddondo ono omwana afa bamuzaala twamuwerekedde tumulaga omukwano ng'atwala ekirabo kino siwe kiri ate nga mukulu kino ekirabo kyolengera omwana omulenzi kyatwala tebyavudde Uganda byavudde China wanju mu kibuga yo era nga byagidde ku Nissan Cargo yeyabireese kampani ya Sun Cargo yeyabireese omukulu wa Samukulu Sun Cargo yakubadda Sector Pioneer n'agamba